السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. olwaleero insha Allah ta'ala twagala tutunule ku mas'ala ge tuyita ar-ruku'u duna as-saffi, okukutama nga tonnaba kuyingira mu layini. Amakulu mu swala ozze n'osanga nga abasaaze bali mu kukutama, abafukkirizibwa bw'oyingira mu mulyango n'okutama n'ojjira ku maviivi okutuusa lw'oyingira mu layini oba nedda. Ensonga eno ebuuziddwa emirundi mingi, insha Allahu ta'ala njagala okugisomesa okusinziira ku kumatira nze nga nze asomesa kwe nnina ku nsonga eyo, era nga bwe twagisomesa mu myaka egy'ekyenda. Singa omusiraamu ajja okusaala n'asanga nga imaamu ali ku maviivi, akkirizibwa okukutama nga tannayingira mu lunyiriri, n'asenvula ng'akutamye okutuusa lw'ayingira mu lunyiriri. Singa wakutamira imaamu aba akyali ku maviivi, raaka eyo aba agisanze. Ekikyamu ekiriko obujulizi obukigaana ye musaaze okujja ng'adduka. Obujulizi obulaga nti kikkirizibwa okutama nga tonnayingira mu lunyiriri ye hadithi eyanyumizibwa sahaba ayitibwa Abdurrahman ibn Abi Bakra, Allah musiime. Mu bufunze sahaba oyo olw'okwagala okusanga raaka yajja ng'adduka n'akutama nga tannayingira mu lunyiriri, n'atambula ng'akutamye okutuusa lwe yaluyingiramu. Mu bufunze essola bwe yaggwa, omubaka sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti zaadaka Allahu hirsan wala ta'ud, Allah akwongere omululu oba okwagala ennyo naye tokiddangamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam okugamba sahaba oyo nti tokiddangamu, kirowoozebwa okubanga yali ategeeza ekimu ku bino wammanga. Ekisooka, ayinza okuba yali agamba nti wala ta'ud, tokiddangamu, amakulu tokiddangamu okujja ng'odduka, ekyo kirowoozebwa. Ekyokubiri, ayinza omugamba nti wala ta'ud, ayinza okuba yali ategeeza nti toddangamu, amakulu tokiddangamu okukutama nga tonnayingira mu lunyiriri, nakyo kirowoozebwa, kiri possible oba muhtamal. Ekyokusatu, ayinza okuba yamugamba nti wala ta'ud, tokiddangamu, amakulu tokiddangamu okulowooza nti bw'osanga imaamu ku maviivi oba osanze raaka, ekyo nakyo kirowoozebwa. Kaakati olw'okuba ekigambo ekyo wala ta'ud tokiddangamu kirowoozebwa amakulu agasatu nga bwe tulabye waggulu, kiba kyetaaga obujulizi obwetongodde okulabira ddala ekyo kyeyamugamba nti tokiddangamu yali ategeeza ki. Era tugamba nti okusalawo ekimu ku ebyo ebisatu kye yali ategeeza oteekwa okuba ng'okirinako obujulizi. Obujulizi obuliwo bulaga nti yali ategeeza kisooka, amakulu obutaddamu kudduka. Kitegeeza yali ategeeza nti toddangamu okujja ng'odduka, kubanga ekyokudduka kiriko obujulizi obulala obwetongodde ate obutuufu obukigaana. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba idha ataytumu ssalata, bwe mbanga mugenda okusaala, fa alaikum bisakina, mugende nga mpola mpola, wala ta'tuha, temugendanga mu ssala wa antum tasa'una, nga mwanguwa. Fama adraktum, kyemuba musanze mu ssala fasallu, mukisaale, wama fatakum, kyemuba mumisinzi oba kyemuba musubiddwa, fa atimmu, mukijjuzenga. Hadithi eyo ya Imamu Bukhari ne Imamu Muslim. Kitegeeza ku makulu gali asatu ge tulabye nga nabbi ategeeza nti tokiddangamu sallallahu alaihi wasallam, tukisanze nga olw'okubanga waliwo obujulizi obwetongodde ku kutugaana okujja nga tudduka, tuyinza okukitwala nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba sahabi eyo nti tokiddangamu yali ategeeza nti toddangamu okujja ng'odduka. Mu ngeri endala tayinza kubanga yali ategeeza ekyokusatu. Ekyokusatu kye kiruwa? Ekyokubiri tugire tukyakibuuse. Ekyokusatu kye kyokulowooza nti
osanga yali amugamba nti tokiddangamu okulowooza nti bw'osanga imaamu ku maviivi oba osanze raaka. Ekyo nakyo si kituufu, kubanga singa kye yali ategeeza enkomerero y'esswala yali mugambye asituke aliwe raaka eyo, naye teyakimugamba. Ate nga kimanyiddwa nti bw'osanga imaamu ku maviivi raaka oba ogisanze. Kitegeeza esswala bwe yaggwa waliwo kye yamuvumiriramu kye yali akoze, naye tukisanze nga okudduka kivumirirwa. Ate ekyokulowooza nti osanga imaamu ku maviivi oba osanze raaka, tetuyinza kulowooza nti kye yali amugambye tokiddangamu kukirowooza bw'otyo. Katuwunzika nga tugaa nti engeri gye yamugaana okuddamu okudduka mu hadithi eyo y'emu, naye n'atamugaana kuddamu kukutama nga tannayingira mu lunyiriri, n'engeri gy'atamugamba kuddamu kuliwayo raaka, tuba tetukyalina kubuusabuusa kwonna nti bwe tuwunzika ne tugamba nti okukutama nga tonnayingira mu lunyiriri sunna ya mubaka sallallahu alaihi wasallam, tuba tetukyalina kubuusabuusa kwonna nti kyekituufu. Abayivu mu Busiraamu batikkaanyaako nti ekikolwa kyonna ekiba kyakolebwa awali omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atakivumirira eba sunna, amakulu eba hadith. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam teyavumirira sahabi oyo okukutama nga tannayingira mu lunyiriri. Tugambye nti kyeyamugamba nti tokiddangamu yali ategeeza butaddamu kudduka, naye yali tategeeza nti tokiddangamu okukutama nga tonnayingira mu lunyiriri, era yali tategeeza nti tokiddangamu okulowooza nti bw'osanga imaamu ku maviivi oba osanze raaka. Ekyokuba nga tewali bujulizi nga naye sallallahu alaihi wasallam akikola, ekyo kyanukulwa mu ngeri ssatu, kubanga waliwo ajja kubuuza nti tuweeyo obujulizi obulaga nti ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yakutamako nga tannayingira mu lunyiriri. Ekisooka, ebiseera ebisinga ye yasaazanga esswala, ate ne bwe bamusaazaako olumu teyesanga mu mbeera eyo. Ebiseera ebisinga ye yasaazanga, ate embeera entono ze yasaazibwanga teyesangako mu mbeera yakugamba nti waayingiridde asanze imaamu ali mu ruku, tulyoke tugambe nti naye yakutama nga tannayingira mu lunyiriri. Embeera eyo teyaliwoko. Enyanukula eyo ku bitugamba nti osahaba oyo yakikola, nabbi teyamuvumirira nti okoze kyaki, nedda. Kuba mu hadithi eyo kennyini ng'esswala ewedde yamuvumirira kyakudduka. Ansi eyokusatu tugamba nti waliwo obujulizi nga basahaba be bakikolanga nga tewali avumirira munne. Kaakati tugamba nti ng'oggyeko sahaba ekyo kye yakola Abdullah ibn Abi Bakra n'akutama nga tannayingira mu lunyiriri, ng'oggyeko ekigamba nti nabbi teyakimuvumirira, tulina ne sahabi omulala ayitibwa Abdullah ibn Az-Zubair, Allah musiime, naye yakisomesa bw'atyo. Katukiwulirize bulungi. An Ata ibn Abi Yasar rahimahullahu ta'ala qaal, kino kiva ku tabi'i ayitibwa Ata mutabani wa Abu Yasar, Allah amsaasire, yagamba سمعت عبد الله بن الزبير نولد الصحابة أيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على المنبر قال لك ekituuti kino abamanyi bagamba nti kyali kya muzikiti gw'e Madina. Yaqulu linnas, ng'agamba abantu abaaliwo, idha dakhala ahadukum almasjida, omu mummwe bw'abanga ayingidde mu muzikiti, wannaasu ruku', ng'abantu bakutamye, era kino kyennyini kye tuliko, falyarka hina yadkhul, akutamire nga waayingirira, thumma liyadubba, oluvannyuma atambulire ku mugongo gwe, raki'an, ng'akutamye, hatta yadkhula fi ssaf, tusa lwayingira mu lunyiriri. Fa inna dhalika as-sunnah, eyo yenkola ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Qala Ata ona atunyumiza bino ebya sahabi ayitibwa Abdullah ibn Zubair, agamba waqad ra'aytuhu wa huwa yaf'alu dhalik, era nange namulaba n'amaaso gange sahaba oyo anyumya bino ng'ekikolwa kino kyennyini akikola. Athari eyo eya sahabi Abdullah ibn Zubair ojja gisanga mu kitabo ekiyitibwa Sahih ibn Khuzaima nga ya 1571. Ne Imam At-Tabarani yakireta mu kitabu ki Mu'jam At-Tabarani, ne Imam Al-Hakim yakireta mu kitabu ki Al-Mustadrik ala Sahihain, era yiwe maro kireta mu kitabu ki Al-Mustadrik ala Sahihain, wa sahahahu, n'agamba nti enjogera eyo ntuufu, wa wafaqahu Adh-Dhahabi, ne Imam Adh-Dhahabi yajja oluvannyuma lwa Imam Al-Hakim yakanga bisatu
naita mu kitabo ekyo naye yakkaanya ne Imam al-Hakim nti hadithi mawe athari eyo ntuufu. Ne Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani mu kitabo kye silsilatu al-ahadith as-sahiha namba 229 naye yagamba nti ekyafaayo ekyo kituufu ddala. Naam, sahaba oyo yagamba nti eyo ye sunna. Amakulu Abdullah ibn Zubair yali ategeeza nti yenkola ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Era ekyo kye yali ategeeza nti eyo ye sunna, yali ategeeza asika kigamba nti anti kyakolwako sahaba Abdullah ibn Abi Bakra awali nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atakivumirira. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala bwe yali ayogera ku nsonga eyo yagamba nti wajara alayhi ay ala hadha, kino kyatambulirwako as-salaf salih abatukulembera abalongoofu ka Abi Bakar nga Abu Bakar wa Zaid ibn Thabit. Abu Bakar ye sahabi Abu Bakar as-Siddiq, ne Zaid mutabani wa Thabit ne sahabi, ne Ibn Mas'ud ne sahabi. Makulu bakitambulirako nga bakutamanga tebana bakuyingira mu lunyiriri. Waqad kharrajt atharahum, era ebyawandikibwa ebikwata ku abo basahaba basatu nabifulumya mu kitabo ekyo kyennyini waggulu silsilatul ahadithi as-sahiha. Wa amma al-hadith al-mukhalif lahu, ne hadith atijjange eringa ekontana na kino fa huwa da'if. Sheikh yagamba nti si ntuufu, walahu illa khafiya, eyina ekirwadde kyayo naye nga kyekwese bayantuha na kinnyonnyola mu kitabo ekiyitibwa silsilatul ahadith ad-da'ifa namba 977. Walihadha, olw'ensonga eyo amakulu kakasa nti ekyo si kituufu. Lam ya'khudh bihi al-Imam Ahmad, Imam Ahmad yakitwala makulu ekyo kugamba nti kikyamu okutamanga tonnayingira mu lunyiriri. Bal akhadha bi hadith az-Zubair, wabula yatwala hadith ya sahabi Abdullah az-Zubair kama yati qariban nga bikigenda okunnyonnyorwa mu maaso. Ebigambo ebyo bisanga mu kitabo kya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ekiyitibwa Tamamul Minna fi at-ta'liq ala fiqh sunnah ku lupapula 285. Even tuwuzikanga tugamba nti si kikyamu n'akatono omuntu okukutama nga tannaba kuyingira mu lunyiriri, oluvannyuma n'agendera ku mugongo gwe n'asanga n'ayingira mu laaka, era tugamba laaka abaagisanze. Lwaki ekyo tugambye bwe tutyo? Mu bufunze sahaba Abdullah ibn Abi Bakra yakikola naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyakimuvumirira, yamuvumirira kyakudduka. Essola bwe yaggwa bweti n'abuuza ani yakoze ekikolwa ekyo. Sahaba n'agamba nti nze. Kiyaga nti ani yakoze ekikolwa ekyo era n'amugaa tokiddamu, kyali kyakudduka. Tewali bujulizi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasinya n'okusinya ku kyokuba nti yakutama nga tannatuuka mu lunyiriri. Singa oli agamba nti ekyo teyakivumirira lwakuba teyakiraba, tujja kugamba nti Allah naye teyakiraba, obubaka ate bwali bukyakka, lwaki teyakisaako obubaka bukigaana? N'ekirala kati bw'oba ogamba nti teyamulaba, n'ozimbira okwo n'ogamba nti ensonga lwaki teyamuvumirira, kati kitegeeza kati ojjawo obujulizi ate nti yamuvumirira. Ate obujulizi obwali badde bujja ku nsonga eyo tugambye nti hadith lam yasiha ani nabi sallallahu alaihi wasallam, si ntuufu okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga Sheikh Albani bwe yakinnyonnyola mu kitabo kye silsilatul ahadith ad-da'ifa namba 977. Wabula newankubadde kino tugamba nti kikkirizibwa n'ekisinziira. Omuzikiti guyinza okuba munene nnyo nga mutuufu ojja kutambulira ku mugongo obanga okutamye ebbanga ppanvu, awo tugamba tambulira ddala. Bw'obanga onaatera okutuuka mu layini ensaamusaamu, awo olyoka oleeta takbiira, ne bwe kibanga wawanvu tokikola. N'ekirala bwe kibanga kinaabamu kuba amakoona, owete odde ku ddyo odde ku kkono, era nakyo tugamba nti awo kiba kisusse ekikomo ekiri maarufu ekitegerekeka nti kitonotono. N'olwekyo bwe tuba tukiwunzise, bwe kibanga kituufu kye tusomesezza famin Allahi, kiba kivudde eri Allah. Bwe kibanga kikyamu famin nafsi wa min ash-shaytan. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.